Finally, rape akikoze ku luno bannayuganda batabuse ngina kusaba subscribing atompere video no like bagita Faadi TV. Mbane updates ezinavali buli kadde bisanku kusaka mbuli aga trendinga abakwatagana ku basebu bafa benyawo ngina kusaba subscribing atompere video no like bagita Faadi TV. Rape mukyala Bindeeba omubwati mukyala rape Precious Remy abadde aludde bange lwelako nga tapostinga ku Facebook page ye. Onako olwali apostinzeyo ebifaananyi bye oba postize ku mukutu ogwa Facebook era bitwendize nnyo ku social media wabula ono ataddeko obubaka ng'alaga nti embaga essaawa negenda kuba etuuka embaga ye n'omwami we Bindeeba era bannayuganda bangi nnyo bakyamuse naddala ba followers be ne bagamba rape kiki kyayagala okutukula kiki kyayagala okukikola mukyala Bindeeba omubwati ayagala kulumya bannayuganda abo bonna bonna abamwogerera ng'amafuukule nga bagamba nti ye ne mwami Bindeeba tebajja kumalako nti n'obulamu bwabwe bujja koma mu makati. Abasinga bagamba nga nti rape ne Bindeeba lifestyle yaabwe oba omukwano gwabwe laavu yaabwe ejja kakkalanga endingidde maziga oba it will end in tears. Naate kati ssaawa zino kirabikanga ekigenda okuggwira mu ssanyu ejjiriri. Bannayuganda abasinga baatabulwa era babulugazi bangi nnyo baavayo nga baataakinga rape nga bagamba nti ye ne mwami Bindeeba bali bekola ebintu ebitajja kutwala bbanga gwanvu olw'ensonga nti beeraganga nnyo ebisusse naye nga rape yagamba bannayuganda tebajja kumusalirawo era essaawa zino rape ataddeko post naye nga ataddeko ebigambo ng'alaga nti bannayuganda mulinde embaga essaawa yonna eri ku coming soon. Bannayuganda mulinde embaga ya rape kigenda kuba so massive nnyo ku mbaga ya rape oba tayogedde nnaku za mwezi mbaga lwegenda kubeerawo naye nga agambye bannayuganda mubeere ready stere kubanga embaga essaawa yonna egenda kubejja era nga posti zino zitwenze nnyo ku mukutu gwa Facebook, Instagram, Phoenix browser waliwo ne website gye bayita UG Training News era nayo posti zino zitwenze nnyo rape mwatu nagamba zima bagenda kukola embaga byalinga ebyokusaga n'essaawa zino byongedde okulagira ddala. Bannayuganda abasinga baali basubira nti omukwano gw'ababiri bano oba connection ye ne mwami Bindeeba ejja kakkana ng'egudde butaka tebajja kugitwala tejja kuwangaala bbanga gwanvu. Bannayuganda abasinga bwe bali bakisubira naye ate munnaye bbanga gwanvu nno tuli mu mwaka mulamba kati bukyanga introduction yaabwe eggwa bwemba sirubiddwa bubi kuba introduction yeeyo yaliwo biseera ki omwaka tuguweze kweri omwaka tuguweze osobola okuweereza comment ya mu comment section nobako kyontegeeza mwezi okuba mwinaku z'omwezi muzimanya bulungi naye nze mbadde nazirabiddemukko naye nga omwaka guyinza okuba guweze bukyanga introduction ya mwami Bindeeba ne rape eggwa omwaka guweze mwaka guweze naye nga rape bwatyo bwagambye bannayuganda bafanizi be bonna nti essaawa yonna embaga ye ne Bindeeba essaawa yonna egenda kubeekola ki etuukawo era nga bali mu nteekateeka za kulabika nga bateekateeka ennaku z'omwezi biki bitwala tugende ebinala nga bimanyi eby'embaga engeri gye babiteekateekamu batandise okuteekateeka essaawa eno era ng'embaga yaabwe agambye ejja kumenya ebitooki era mwena balowooza nti it will end in tears muswadde it will end in happiness kijja kuggwira mu ssanyu lyokka. Bamuyita rape mukyala Bindeeba omupoti Mrs. Kokutero bwatyo basabye bannayuganda n'abagamba temulinde embaga ye bafaanizi be bonna abasabye temulinde embaga ye eri ku coming soon essaawa yonna egenda kuba etuukawo mugirinde introduction yo yaggwadde kati Sawa ya mbaga embaga sembaga bwe ngamba sembaga mbategeeza embaga egenda okuba enkambwe nnyo egy'okusaanikira social media zonna wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Like ngo subscribe nga tompere video eno ka like ato sharing ku platform zendala subscribe onyigene ku notification bell otaninge all notification ojja kufuna notification nga tadde video wano ku Faadi TV matumide ko eno gye musinzo kubanga mu followinga mweraba.